mu bulamu bwo bwe weggwanyizanga eddembe liri Allah lyayogerako mu Qur'ani nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, nti mu byengera bye Allah mu bubonero bwe okubanga yatusizaawo nga ajja abakyala mu basajja litaskunu ilayha musobole obbafunamu obutebenkerero waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, era Allah nassa wakati w'omukyala ne bbaawe, nassa wakati w'omusajja ne mukyala we okwagalagana n'okusaasirangana. Bw'obanga onoonya ebintu ebyokubanga mu bulamu bwo bikutuukako, biranga nnyo mwegendereza ku nsonga eno. Okusookera ddala butya bwe kkubo kiri okwatanga ogenda kuwasa. Nabbi wa Allah sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Abi Hurayra eri mu sahihaini yagamba nti empasa abantu gye bawasaamu abakyala bawasa lwa bintu bina. Tunkahu almar'atu li arba', yagamba abantu bawasa abakyala limaaliha, kulw'emaali yaabwe, wa lihasabiha oba kulw'ekika kye omukyala na kitiibwa kye, wa lijamaaliha na bulungi bwe okunyirira kwe omukyala, wa lidiiniha ne kulw'eddiini ye. Oluvannyuma nabbi n'agamba nti fadfar bidhaati ddiin, eri buli yenna ayagala okutuuka ku ssanyu liri Allah lye yayogerako, fadfar bidhaati ddiin, omukyala amanyikibwako eddiini g'oba weekwatako ebbanga lyonna, g'oba weekwatako ebbanga lyonna. Ekyo bw'onaakisuula taribat yadak, ojja kwejjusa, ojja kukulukusa amaziga mu bufumbo bw'obulamu bwo bwonna, gw'onaakaabanga gw'ojja okukombanga nga wamala dde okweyingiza mu kintu naye nga kye kikukola wejjusa. Lwaki wakikola? Omukyala omuntu bw'agendera ku kkubo nabbi lyeyogerako nti fadfaru bidhaati ddiini, erikkubo senga olikwata nobanga gwe mu bakyala b'onoonya kyekisooka okubeera nga mukyala munyirivu, okubeera nga mukyala alina maali, okubeera nga mukyala ekika kyavaamu kirungi, ng'ebyo bijja luvannyuma. Naye gwe ekyosinga okumwagalamu omukyala ly'eddiini lye, ekyo kwe kibanga ddala ly'ekkubo ly'okutte mu bufumbo bwo, ojja kukombezebwa kujja nayo ku nsi nga tonnatuuka kujjana ey'enkomerero Allah bw'aliba agikuyingizza. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mu kitabo kye Al-Wabil as-Sayyid yatuleetera amawulire okuva ku sheekhe we Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ali sheekhe wa Ibn al-Qayyim al-Jawzi, agamba nti yawulira sheekhe we nga agamba nti inna fi dunya janna man lam yadkhulha la yadkhulu jannatu al-akhirah, mazima ddala mu nsi mulimu ejjana, yenna atajja kugiyingira ogiwangaaliramu ey'oku qiyama egenda mu ggwa kkono, ey'oku nkomerero tajja kugiyingiramu. Lwaki? Mu kuwangaala kwaffe mu nsi Allah alina byatwagalako okubanga tuwangaalirako ebbanga lyonna. Ogenda okwisanga ng'ebimu bikwata ku ggwe wekka, ebimu nga bikugatta ggwe na munno, bigatta omukyala na musajja we, oba bigatta omusajja na mukyala we. Ate Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yayogera ku byokwewunda by'ensi yagamba nti ad-dunya mataa wa khayru mataa'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah, edduniya eno yonna ebigirimu byonna byakwewunda, byakunyumirwa bunyumirwa, naye yagamba nti ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu byokwewunda Allah byassa mu nsi ye mukyalo omulongoofu, ye mukyalo omulongoofu. Lwaki?
faghfaru bidhati ddiini bwejjira nti olwondo omukyala amanyikibwako eddiini ng'eddiini lye alimanyi ajja kuyambako okubanga obusiraamu bw'obutuukiriza. Gwe tolaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi yali nti omusajja bw'awasa faqad istakmala nisfa diinihi, aba ajjuliriza ekitundu ku ddiini lye, falyattaqillaha fil baaqi. N'olw'ensonga eyo ekitundu ekisigalidde akitiremu Allah nakyo akijjulirize bulungi. Buli bw'ofuna omukyala nga mulongoofu ajja kukuyambako okukola ibaada, ajja kukujjukizanga amateeka ga Allah, tajja kukusuulanga mu haraamu. Kuba kisobokera ddala okubanga omusajja asuulibwa mu haraamu ku lwa mukyala, omukyala n'amutambuliza ku mpisa ewaka, omusajja n'akakibwa okubanga ayingira mu haraamu asanyuse omukyala w'ewaka. Naye bw'ofuna omukyala nga dhaati ddiin, omukyala nga wa ddiini, ebyo byonna Allah aba bikutaasizzaako. Era ejjanaayi ey'oku nsi ey'okutya Allah gy'ojja okuwangalirako ku nsi kuno ojja kugiwangaliramu nga ddala oli wa ssanyu, kuba wateeba ekyengere ekikyasinza okubeera ekyawaggulu mu byokwewunda by'ensi mu mukyalo omulongoofu. Naye bozza ttooki ku mpangaala yaffe ennaku zino, ogenda okuzuula nga twamala dde okuwaba. Abaffe empangaala zaffe ennaku zino ziri zitya? Ennyo bwe tuba tugyolekezza ku sayidi y'obufumbo, ogenda okwesanga nga amagezi ennabbi ge yaleeta mu nsonga y'okuwasa abasinga obungi baagasuula. Bw'otasanga oli nga tayagalirako ddala mukyala nga musiraamu, ajja kugamba seeka njagala mukyala naye nga saagala mukyala ng'eddiini alimanyi nnyo, saagala mukyala nga wa ddiini nnyo, oyo sijja mmusobola. Nti lwaki? Nti oyo sijja mmusobola, tayagala mukyala wa ddiini. Njagala omukyala nga musiraamu naye nga wa wakatikkati awo, nga si musiraamu nnyo, tayagala mukyala nga. Twamala dde okugwa mu nsobi, twamala dde okugwa mu nsobi. Abakyala abamanyikibbwako eddiini, empangaala gye bawangaaliramu ekwatagana n'amateeka g'obusiraamu, ye aba akitunuliranga embeera yadda. Ayagala omukyala nga bajja gendanga mu bimmansulo, ayagala omukyala nga bibo haramu